Abataka basaba gavumenti kwongera kutereeza omu nkora na munonga y'okushomesibwamu enjeri ei bakubaasa kutunga endangamuntu batunga ebizibu aha ndangamuntu zaabo. Abaana bagira ngu nibafiirwa obwire hamwe n'esente. Kusanga obudde buno tufunye obuzibu bw'okuba nga tutambulira mu ggwanga lyaffe olw'okuba nti ebiwandiiko bye tulina tebiri active, tebikola. So netwekubira omulanga eri abakivunaanyizibwa gwone mutuyambe ID zino muzitule in process oba muzitule in active tutandika okuba nga muzikozesa. Twagala okugisaba ensonga eyo etereezebwe kubanga endangamuntu gye batuwa empya tekola. Bw'ogenda okugamba nti ogikozesa ku bbanka ate bakusaba nkadde. Jo nabadde ndi mu kuwandiisa layini zange za mobile money era layini empya yagaanye okukola bansabye enkadde. Kitetaaganyisa kugeza nze mpandiika layini naye waliwo olw'osanga nga endangamuntu tekola ngenda n'enkola. Kale tufumbulanga telecom companies updating system yaabwe. Endangamuntu esetekatandikire kukola kandi endangamuntu enkulu ehweirewo mwenyona ninteekateeka gavumenti ninsaba na ofisi ya NIRA okubaasa kutuyamba ekatebeekanisa abanyayuganda ekatutereeza kutuba abarekwire endangamuntu ensya bakaire ikatandika kukora ikaza omu system. Meya wa Sembabule Town Council Jackson Murungi chairman w'entebe ya kataano abwa Sembabule Patrick Nkarubo bagira ngu ekizibu ekiri aha ndangamuntu nkiteganisana n'omu bitongore ebindi kiteeka abantu aha kwerarikirira. Kiruddewo okuvaayo okunnyonnyola ku nsonga ya ndangamuntu kubanga osanga abamu nga bategeezebwa nti empya tennatandika kukola ate ogenda awalala nti ate enkadde tekyakola. Kati confusion eyo eteteeganyiza bangi abamu abaagala okuggyayo ssente abaagala either okwewola. Naye baali batusuubiza nti mu kiseera kitono zijja kuba zizzeeko nga zitandise okukola. Simanyi kati mu kaseera kano mbadde sinnagezaako naye kibadde kyetaagisa abannira ku national level bakikoleko mangu kubanga kitaataaganya nnyo obuweereza. Banka yagala ndagamuntu buli wamu wonna w'ogenda. Oli omujjukirwa wa Pulezidenti omu disitulikiti egi Jane Francis Kagayi yashaba abarikukora omu bitongole bya gavumenti okukyendeeza obushonshorezo obu barikuteeka abantu na munonga abamu bashaba obuheereza. Ekyo nsaba abantu mwenna abasaba ennangamuntu ng'aba ssente agents muleme abantu bateekako obukwakkulizo nti aleete ennangamuntu empya oba aleete ennangamuntu enkadde ng'ate alina ennangamuntu mpya. Kati ngaza ayogera ennangamuntu yange enkadde ya expiring eddeeti zaayo zaggwako dda nina kubeera n'ennangamuntu mpya. Arukulu w'ekitongole ky'endangamuntu omu Sembabule Hussein Mpaji outwagambaho na Wasimu yatushobora ngu omulimu ogu bakukora n'ogw'okusindika n'okugaba endangamuntu ngu kandi ebizibu bingi nibiruga aha kitebe kikuru. Ogu yashaba abantu okugumisiriza ahabw'okuba enshonga ezi ziriyo nizitereezebwa. Singa ziri mu tekinologiya nga ensonga ziva ku upgrade ku kaadi mu system zisobola okusoma nga kaadi ziri enkadde naye nga kiba kiri information kale tumujja ku headquarter kubanga ffe ku ground batusindikira kaadi mugende mugabe. Amakuru agagasha kwa Juliet Namale abwa Tayari West.